Beyond the newsroom, where untold story is revealed. And I don't know why you should insist on this thing. You can have better ways of handling, and as I've told you, we are moving to we are late. Speaker Anita Among azemu ne yeegwako ne Honorable Ssekikubo nkugambe kuno kubadde kulya na komba sowani gwa mulungi agenda maaso n'okubeera nga ate otugoberera bulungi ku mukutu gwa Beyond the Newsroom. Omubaka Ssekikubo azemu n'agenda maaso n'okubeera nga alemera ku nsonga y'abakomishona okubeera nga beegabira akasimo ka 1.7 billion. Ono ng'agamba nti Speaker Anita Among bukyanga tuleeta nsonga eno walemererwa okubeera nga ogyogerako kyokka ekiteeso ky'omubaka lumu kyo kyagenze dda maaso n'okubeera nga kiteekebwa ku order paper era n'asindikibwa ne mu recess gye yavudde era nga kaakati mugenze maaso n'okubeera nga mutegeeza nti etteeka eryo kalitunulwemu ate ku lunaku olwokubiri lijje butereevu mu Parliament tugende maaso n'okubeera nga tuliteesaako. Jjukira nti Speaker Anita Among abadde amaze akabanga nga taliiwokko ng'afunamuko olumula era ng'entula za Parliament zikulemberwa Deputy Speaker Thomas Tayebwa. Njagala nkwe ku bigambo bino olabe butya ate Ssekikubo bwalidde obuuka kyokka ate Lopu Ssenyonyi ayina byayanukudde. Omubaka Alion ono ye nkugambye akumye omuliro mu Parliament ekibadde mu Parliament banywanyi musaana nammwe mukyerabireko. Nzikiriza ngende mu maaso n'okubeera nga wano wennyini wentandikira ate era olunaku olwaleero. Nzeddeni akutuusako ensonga nga zino wabula nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu. Video soko gimpereka like wameetambulire eddala etuuke ne ku oyo ayandyetaaze ogenda mu maaso n'okubeera nga agifuna ate gwe ate natwegatteko mu butongole nkusaba subscribinga onyige kade awo ate okajje mu personalize okateekemu all of ne notification ku buli mboozi yaffe gye tugenda mu maaso n'okubeera nga oba oliawo tuteekayo ku mukutu guno. And right, Honorable Speaker, you can only rule while you are in chair, because that's where you derive your mandate over this August House. Right, Honorable Speaker. The procedure point I'm raising is that having gone through all that, and a third of your members, even if they are unreasonable, even if they did not understand much, but there is a point of concern about corruption. They wanted that matter debated by this House. They wanted to have opportunity to remove the commissioners on other grounds, leave alone the service award. On other grounds, misconduct is part of it. You have misbehavior, part of it, incompetence, part of it, irregular recruitment, part of it, and indeed, you have other matters that we took consideration of that involve. Can you finish? Yes, that was involving having fictitious trips made by some of the members of this House. Right, Honorable Speaker, are we procedural right for us to receive a letter purportedly giving a ruling, yet you've never sat in the chair, the matter has never been cause listed or put on the order paper, so that you rule on a matter which is captured by the Hansard? Okusinziira ku mubaka Ssekikubo annyonnyola era ng'ategeeza sipiika nti ensonga zino nga bwe wagenda mu maaso n'okubeera ng'ozisalawo banywanyi ekituufu kiri nti si bwe kyali kirina okuba nti sipiika okubeera nga agoba ekiteeso kya Ssekikubo teyatuulako mu ntebe ye ya bwa sipiika wabula yayimirira buyimiriza eri n'ata ekiwandiiko. Kaakati nno Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Gwo wano wegunyokedde era Speaker Anita Among wano wasinziridde n'agenda maaso n'okubeera nga amwanukula n'obukambwe. Njagala weetegereze olabe
kiki kye tuliko wano mu ggwanga lyattu erya Uganda. Kankuwa ebigambo bya Speaker Anita Among. And such a, I don't know why you should insist on this thing. You can have better ways of handling, and as I've told you, we are moving to we are late because of this kind of interruptions. Today, Honorable Segona has 10 reports from Kosase. 10 reports. So if we are going to do this, then we may not even finish work in this session. Okusinziira ku bigambo bya Speaker Anita Among, ono n'ategeeza Honorable Ssekikubo nti ez'ensonga twazivaako ye abayese eki obadde ki obudde tetulina waliwoko ne lipooti 12. Honorable Ssemujuzi alina okubeera ng'asoma okuva eri mu kakiiko ka Kosase. Kaakati nno Ssemuju agambye nti nze sijja kusirika wabula okweyongera ogenda mu maaso n'okubeera nga mmanja ekyo ne bannayuganda kye beetaaga okubeera nga bamanya. This matter was competently supported by members of this House. Okay, you're finished. Are we proceeded right for us to receive a correspondence purporting to be a ruling, yet we know you've never sat in the chair to have the matter on the order paper, to have it captured by the Hansard, and even if at that point you rule against the motion, it would be fine. But this has never been, and therefore, what ruling was being made and on what? Musajja mukulu ono Honorable Ssekikubo talina kigambo kiwomu na kimu eri Speaker wabula ng'alemera ku nsonga egamba nti twagala naffe mutuwa omukisa oguteesa ku nsonga zino so si kubiisiza eyo mu nkukutu. Kaakati omubaka amanyikiddwa nga Alion avuddeyo n'abuuza Speaker lwaki ddyo etteeka oba ebbago lya lumu lyaleeta muliisizaawo mangu okusinga ebirala byonna. Kiki ekyenjawulo ennyo era ekikulu ekyo ekisukkulumu ekiririmu. What is so special with this amendment of Lumu, which was generated in Gulu just within a month, and it is now on the order paper? I think the Speaker Among is taking the law into her hands. Right Honourable Speaker, listen to me. It's my right to call you by any name. Right Honourable Speaker, I raised a bill for the amendment of the Administration of Parliament Act. I gave a notice to the Speaker's office last year in October 17th. Since last year, October 17th, up to date, the Speaker has not responded to me. Kakati nno omubaka Nalion abuuza ebibuuzo ebitalina ansa. Kakati waneeno omubaka era nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti Joel Ssenyonyi naye yeegasse ku mubaka ono okubeera ng'ayimusa eddoboozi lye wabula n'atuwa n'ekyo oba oliawo kyasuubira nti ensonga lwaki bali mu kufeefeetereza etteeka lino okubeera nga baliisa. Njagala okujjukiza nti Beyond the Newsroom tugamba nti gwena business gituwe tugirange ate ensonga tuzitambuze malidaadi sana gwe muganda wange ali eyo ng'ogoberera ku makoto guno. Honorable Lumu ngagala kuleeta ennongoosereza ze zimu ku tteeka lye limu ebibi mwattu bidduse supiidi n'ateekayo notisi ne bamuweerawo chance ku order paper mwabiraba eggulu n'afuna leave of parliament. Kakati first reading yakoleddwa, etteeka lyasindikiddwa mu kakiiko akayina okulikwasaganya ke tuyita Legal and Parliamentary Affairs Committee. Naye bw'otunuulira schedule, kubanga schedule bagikoze dda kuga buli kimu kidduka speed, batandika nkya okuwuliza abantu ab'enjawulo okuleeta endowooza zaabwe ku tteeka. Munnaye tikitera kuviirawo tikisangikasangika kino buli kimu ne kidduka speed. Era bw'otunuulira schedule yaabwe bagenda sinkana abantu olw'enkya, olw'okutaano ne Mande. Era nga ku schedule bagamba ku lwokubiri Parliament emaliriza ensonga eno etteeka liyite nga bwe balyagala. Kati ekyo kikulaga baani abali emabega wa Honorable Lumu musajja wattu tali yekka. Era waliwo abakikola badduka speed kubanga bannaffe abalala bo babagalira ebweru. Mwaka oguyise nga bataddemu notisi zaabwe naki ne babagaana. Naye ye ekyo kitambula speed kugamba olabira ddala kyekubiira Oweekitiibwa Speaker gwalina muyambayambako balina interest kubanga gwe batagetinga
amanyikiddwa. Honorable Lumu agamba nti kino kyakola akikola ku lw'obulungi bwa opposition. Ekyo si kituufu kubanga opposition mwava atambudde n'agenda ku bitebe eby'ebibiina eby'enjawulo. Naye buli gy'alaze nga kwotadde n'ekibiina ekikye mwava bamugambye nti nedda ennongoosereze eno nfu. Buli kibiina eky'opposition gy'alaze n'ekikye. Kakati bw'oba ogamba nti kino kyokola okikola ku lwa bulungi bwa opposition, ate aba opposition bw'ogamba nti bw'okolera obulungi bakugambye nti nedda kino kifu kiveeko. Kati ekyo kikulaga ayina abalala baakolera kubanga asigadde agenda mu maaso n'ensonga yeeno. Kyannaku nti bannaffe abamu ensonga ezimu tebajja zitwalanga nkulu, obulyake obubbi wa ssente y'omusolo, obuweereza obufupu wa service delivery, obukulembeze obutali bulungi, bad governance, okutulugunya abantu n'ebirala. Naye nti obusibe obuzibu bwa Uganda obusinga leader of opposition engeri gyalondebwa bwe buzibu bwe tulinanga eggwanga. Katudduke speed tukitereeze. Tujja bawulira nga boogera ku bino ebirala enguzi n'ebirala, naye kakati ababyogerako abo betulina okulumbira ddala. Kati kikulaga priorities zaabwe nti kakati bo balaba nti wano we wali omulaka. Okusinziira ku Lop Joel Ssennyonyi, ono nno alaga nti kino eno kiyoleka lwatu nti waliwo abagala okubeera nga bakuuma interests zaabwe mu byobufuzi nga beekuumidde mu tteeka ery'omubaka lumu lyagenda mu maaso n'okubeera ng'aleeta. Joel Ssennyonyi alaga nti okyo kiraga butereevu nti netteeka lino eno balireese naye nga waliyo ani omuntu ali emabega waalyo era ali mu kubeera nga aliseeseetereza okubeera nga liyita. Era ono agamba tekijja kwewuunyisa nnyo naye ate kyetaaga okubeera nga tubajjukiza nti terize kulwanyisa Ssennyonyi nga omuntu wabula lize eri Uganda kuba liba ligenda kubeerawo emirembe gyonna. Njagala okubeera nga mbeebaza olw'omutima omulungi n'omwagazi gwe mumpadde okubeera nga mumpagira akaseera konna. Beyond the Newsroom okusaba n'obwombeefu bw'ekika ekyagulu video gimpereka like etambulire eddala etuuke ate n'eriyo yandyetaaze ogenda mu maaso n'okubeera nga agifuna mu ngeri y'emu. Ate gwe atana subscribinga nkusaba mwannyinaze muganda wange sooka osubscribinge tutambuze ensonga butereevu nnyo nnyini ddala. Mbagaliza bye munjagaliza banywanyi twesinkane mu mboozi zaffe eziddako. Mweraba. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.